weewaawo tukwebaza gwe najjo sinzira kubanga totugoberera wabulise biki byayogera tusinzira ku mikutu migatta abantu okubanga tubaweereza luba Lusaba TV kwe tuli ajje Samuel Gemanya Kiyega abadde atukutemu ennaku zino ne tuwummulamu naye tukomyewo ate ensonga tusobole okubanga ate tuzitambuza bulungi nnyo olugambo teruliwe lutali muntu ava ne ku kyakola tisinagenda ku lugambo ndina Sendija Arnold Honorable yafuna obwa finance nasobola obwa speaker tusobole okubanga ate ensonga tuzitambuza bulungi nnyo nnyini ddala so lero tukomyewo tusobole okubanga twogera ku bintu ebyenjawulo akalulu kabindabinda akabasentebe basentebe bagenda kuba balondebwa ennaku z'omwezi nga 28 bwe mba siri mistaken 28 bagenda kuba balondebwa bangi beetegese kituufu balondebwa 28 this is my advice ku basentebe bw'oba omanyi toyagala kukolera abantu tokomawo muleke kwefuulanga bano bakansala nti bawoza tebafuna adde 10 ku magombololo bawayona gye batuula ate ogera okulanga ate akomyewo ku baloti basentebe owulira nti sibe bakubira nnyo amasimu okooyo okukubira amasimu oli simanyi oli bize nnyo okoowa giveeko ekifo kiriki leka abaagala okujja bajje beesimbewo sebo toddamu tukomparinga ku basentebe bwe mpa chairman Kajoba mugambe muwe kya kansala mpo basentebe bakkiriza hali basentebe bafuna akasente basentebe bafuna nnyo sente bakafuna office batulimbira mu mutwalo basentebe badde nkyabagamba sentebe enanga omanyi nti walondebwa abantu bamire bye bakansala simaye banimbwa ate babbye bubbya ngobaye wakusimbako layini lutu ewedde muweereza abantu bw'oba owulira okooye tuula wansi abantu abaga okwesimbawo we bali bangi era ataweereza tagenda kudda naye batubuzaabuza omukubira essimu mbusima yate mbunkooye nnyo mbuki abantu abakusimbako ku mugongo kyoga bawera abantu abakubira essimu buli lunaku muleke mukolere abantu basentebe bakola mu kito Ssentebe Kajoba tugenda kumuzza oyo ovyasire kwali yakola sajja akoze buli kimu kitambula wajogera kuba ku mabanda chairman John oyo namuwadde dagenda kudda ekirala bannange kyenjagala okwogera ku basentebe bane mwababeera ne basentebe mu kakiiko muleke kutusiriwalirako bwaba akulonda kakiiko leka ate kujja musime oddamu kwesimba ku ssentebe mutuleke nammwe mutwesonyiwe gwe kyogamba omwana bwakula tava waka bw'oba wamuleeta yite yeeyongereko oli wa side ki nze ndi wa ku mabanda ani yesimbye ku John kawoya yennyini gowagira owa production banda production yaba kyokolo nze mukulira bwe tugendako ekiryagonja banne mbagamba nti waswa mbuutu oyo agenda kudda akozi oyisaawo babo bw'oyagala oba toyisaawo bakozi nkubuulira bakozi kati mbuutu teriyo mbuutu yakomyewo eyali chairman yakomyewo zaavuga taina kyagenda kukola atuleke mbuutu jangu ensi egenda kuwa akaluluko akoze ebintu bingi nnyo yogera ku Muwanga abajja abapya Bernard Muwanga yona takoze yona obuzibu alya yekka kati yogera atambula n'ensawo Captain Bernard Muwanga akalulu gwakukawedde abavubuka mwene ekyo mukimanyi ekyokukola sijja kubabuulira kyakukola waliwo omuvubuka omulala Patrick ani Roja naye avuga Roja ajja kujja lutu eddako avuganya Muwanga Roja oli mukwano gwange ojja kujja lutu eddako ate kyakuwa mukwano gwo kyakuwa yagamba yesikamu yesikana addawa kasitala bamuwanga tanna bakwesikamu wali oyakukyaya bantu agenda Bernard Muwanga badda agenda kubeerawo ekyo tukite nange ndi wa Bernard Muwanga naye akalulu kabasente tugenda wali mu lwadabbi Patrick naawe ekintu ogenda kikola basente bano kyendaba ekibalina obeera nakyo okubanga tomugeraageranya nnyo basente bayetaaga okubanga alinayo ku kamotoka alinayo ku mizigo asi bwe kirina obba sente bwolina bba opening oli w'abantu kimuli waffe oku mabanda alinamu ekyenjawulo okimanyi sitampu esigala waawo buli atuulawo yakola wabula nze Ssentebe waffe kyobalamu mukolera emisango mingi agenda okujjanga naye Ssentebe waffe kyalina kyosaamu kimu bazoni leader bawamba obuyinza otuuka mu office zoni leader gwe yawa just wa zoni leader ngayagala kuyisa kakiiko kali gazetted olugezigezi lwalina lusinga bali kakiiko bazoni leader mweddeko mukomeke mbuzoni bwe mukomamu bazoni leader babeera nnyo n'amateeka mangi ekizibu Ssentebe najjanga yakimanyi nti gwe kansala oba waggulu we naye zoni leader atagala kuwa ekitiibwa kati nze ndi waggulu wa Ssentebe wero siwona
Gwe tokimanyi nti mu Iraq nze ndi waggulu. Naye abantu mu kumabanda bakyakwagala nga bakwagalira. Ndiwe batanjagala. Genda onjogereko. Buli sente balina okunoonya Arnold afuna akalulu. Wabakola ki? Ekyalo kireke. Obadde era kyemala ngenda okwogera. Bane basente bamunoonya akalulu. Muve ku bana abalondebwa mu ballot. Bakole ki? Mweroza akalulu kabo bagenda kama. Toba wabya. Kali ku mabanda ojogamba ekyabantu nga Arnold againe edda. Nze nsiibayo. Nze ndi kansala omwe atava mu constituency mwe yarondera. Mwensula mwenkolerera ntambula omwo. Kati nkola ddi ekisobyo. Bakansala bayekweka bwekwesi. Nga gundi twamuna tumulaba. Bugenda ku mabanda oganye tebalaba Arnold. Akolera omwo asula omwo. Mpitaawo buli kanaku. Abantu be mayirikiti mwena mayirikiti Walieri Nama mwena sente bali omu Lule Fred Bomboro Dirigani. Ligani ogenda kuyomerwa. Otandise oyisa wababo. Ogenda kuyomerwa oyakola. Nange ngenda njayisa wabanga abakola. Okay. Bwe tugenda ko Walieri yewa waneno. Ekiryowa. Chairman Mutebi. Oyo bamukwatako. Oyo botamu wakalulu boyina kyo. Tomukwatako. Bamwe byabaletedde ne gundi. Gundi zino transformer. Oyo mulabe duka. Oyo yampa sente ngende nkuba ebipande nga siri wekiryo. Just tuli ba muzidogo mufera tuli ba mamba. Omusajja mugabi nnyo bamuongera akalulu nangera kujja nondereke eyo. Tulina sente be muganda wange waneno wanigalamba. Oyo ate bamuyita kusasira Samuel agenda abaddeko baya ajjabuzi. Yaliko. Ekintu akikoze enguudo azikoze ko bulungi nnyo ngaakola wenguudo sente bakola enguudo tosudira abantu ye yakubiriza ne bakola enguudo yawo kyanjawo sente betalina luzi esongendo banaye akoze enzizi galamba ye kyali mu nzizi Samuel Bambi ogabye fere tuli mu nzizi yaba mubate munanya John takoze enzizi twavaawo tuli ba tap tetukyakirizibwa adubba n'emidumu abe ye galamba nzizi mulime boa ayo twavaawo awo fe. Okay. Oyinza kwogera ku nzizi abantu bagamba waffe John takoze enziji. Twatuna tuli mu urban center. Okay. Baani basete bo gamba nti nabo bakoze. John akoze. Oye bambi akoze. Patu chairman patu akoze. RC2 JB tukukomyawo. JB akomawo. Ate mugwanya patu. Tukukomyawo ani? Mugwanya patu kiyani. Government yajja ku situ. Naye kansigale ku JB. Oliwa JB? Sigale ku JB. JB kito tugenda kuwa akalulu, mabanda egenda kuwa alife tubalonda. Mabanda egenda kuwa, Lwadabbi egenda kuwa. Okakasotya. Egenda kuwa. Okakasotya. Kirwanire eno jembusa. Baleesani chairman babetadde. Kirwanire baleese Godon. Yawummula Godon. Fabeni yopi twaleesani. Bachairman besambye akalulu k'ebibiina. Bajira ku independent tebalina bibiina. Oba bibaswaza. Obuzibu balowooza mbu bano abayitamu bakansala mu mugendo bakolera. Balowooza mu bubbanga we babba kano. Tewaliko akubba kano kagu. Era chairman wange namugaye chairman Kajiba namugaye ne chairman Kajiba yajidde ku independent wa kibiina ki. Mune omwami oyo ebiina bibaswaza. Engeri gyali nti akulira gundi ali mufumbe Walieri. Kuyatayaga nyoloza bibiina. Bakulimba. Abantu bogere bibiina bisoza Bernard yazze kabone ambulera. Mubogere nga temuswala. Kuba wamala okulembera bonobo batwala boyitamu. Bonobo bakulembera. Kabane mbulu okusenga okugenda ko kwakati chairman Kajoba mutegedde bulungi nyakuddako ne mulwadda nabe ku bukulembeze bwa Bernard mu. Jangweddewo ku mabanda. Lwaki oyogera ku lwadda wali abakulembeze bali ku mabanda. Okay, World Cup etambula. Njiraba. Ne wabuuza ku bantu. Abantu bandabye edda ne bantegeera. Kansala wa mwenga bulijjo sendijja ano. World Cup etambula. Africa Abafrika tuva mu mpola ne UBC. UBC yatugamba tulaga emipiira. Kibaganya tulaga omupiira gwa Belgium ne Senegal chichi. UBC eriwe ne ya Uganda. Kati bya Uganda weewuunya. Buli kintu ekiriko yu toddamu kwewuunya. Gwe twali umwema amasannyalaze gaali steady. Twadda mu UDC ero simanya neta ate yakagaba gatemyate mabegati simanya matono ate gavuddeko. Buli kintu bwe kigendako yu. Kikiriza nkifudde. Kati UBC totobolira. Mbadde manyi nti waliwo yakusuubiza oba NBS naye ba UBC ebyo bisuubire.
ebisuubire bwe bisi akanyotwa ku mpira gwa Senegal ompira gwo muddugavu temutulaga abaddugavu balina amaalo tubale tugenda kuyitawo amaalo ge gatukubye ogaki Morocco eyitawo ko erimu abo olusayi luli lungi ogero abasambi ba Morocco yetusigaza yani abaddugavu Ghana Morocco yakayitawo abasire tebannasamba tusigazayo Ghana kati tusigazayo tiimu mmeka zibadde mukaga wasigaddeyo tiimu nyezi tannasamba Ghana waliyo Ghana Algeria Egypt Yunani Cape Verde ne Cape Verde nzirinnya naye baddugavu amaalo naye gwalaba Morocco balaga ku first 11 abasambi 11 nga tekuli yazaalibwa Morocco bazalibwa Spain Portugal iwa fere rwafuna wadde azaalibweyo fere tulina wadde ne Malaya eyayenderako mu basisirevu bazungu Uganda tetumanyi kapiira bye tutegeera bya kisiru tutegeera bikonde misinde by'amaanyi tubitegeera ne obwenzi ebyo tubitegeera Uganda basobola obwenzi badi bulaka tomuli ali proud okuba mu Malaya ebyo byo tubisobola naye bya kapiira tubiveeko tukole ebirala kapiira tewali tukaleke World Cup eno labani atwala ekikopo France lwakuba World Cup aba FIFA ene ngeje favoringa mu Argentina anti utani mwayisewa tandika okujuka lero luli 2 mwayita wane luno mwayita luje mwayita ngaliyo wamanyi Croatia na Japan lero je mwayise waliyo Bungereza na Brazil of which ndipo balizo kwesa mbomo na avako nze kisinga okunyumira Mese temwagala naye sinti tumwagala tamanya akapiira kali awo yakasamba World Cup mmeka Mese tamanyi kapiira yatandika 2 mukago samba World Cup Mese tamanyi kapiira kaya tekwali kapiira singa kapiira omumanyi tomumanyi Ronaldo kati sazi no Mbappe yasinga kapiira faba Mese twatandise twakitadde tukyayogera mwogere ki mwekolere filme kubumbi bwe mwina okwogera Guliso kunga nti oyina golo 18 za World Cup nga nemba mpeza kale kamuze mukatono kati FIFA efulira wange efavoringa Messi ayizo baya bakolera sente iyo bintu bya business bayizo amzanje atunda final che na atunda okay je buvuddewo wabaddewo obuzibu bwa DNA Paulo Kafero tuludde okulabagana embeera bweti olabanga ekola ki mu ggwanga okubanga tutuuse okubanga omugenzi abaana be baawukanyemu tebayawukanye mu bubbi ebyo nabyo bya business kali waliwo omutemo gwa copyright Kafeero nyimba ze streaminga nnyo abaana abo bangi bonna ba Kafeero bonna abatono be balese si ba Kafeero be balese be ba Kafeero atenze bwe mbanga nfuddaji omwana gwendese nga nze mulese teri kumukolako DNA egwa muleta okujjako maama we nga yamujjawo namutwalewo omusajja naye nze gwendese ndesenti wange teri bya DNA mumuveeko abaletebwa nga nfudde bemukeberanga ninze gwe nalekawo nga nze taata nze mulese teryamukebera taata nze ndeeta abaana mu kika mumufuna mutya amanyi agakebera abaana mmwebendese oba abaana n'abaana mwabooluganda mwegana mutya muganda wammwe nga nze kitammwe yabazaala mulese kituufu kutumalira budde nakutwalira buseera kati ebya DNA ebyakaffe bibadde byakututwaliramu budde natudivertinga abantu bali mu transition obukulembeze buli mu kukyukakyuka mu ggwanga ffe tuli mu DNA abantu bonna basiruwadde tuli awo mbwate kano kafaanana ennyo Kafeero n'olaba Bruno ka tutteko omu amatadde ku live ne tuddamu ebyo biliyoni 5 zezikola n'abawadde Bruno omwana gwe bawadde poli bagimuntu bamuwadde embalala nti omwana kandi be bamuwadde eka 2 atano ku 10 emala ayiye bakuwadde buwi nga tokola choice mumala nze we bambalala sijanga nze ne wompa ngeno girambula atotekawo emitwalo 3 ne wompa ggulu ngompadde buwi ntwalayo Dega has no choice. So sabye busabe wakitoguze. Tawali yagisabye omwana nagisabako. Bamusonde doli abade bayanga kitongo gundi yawe, kampuni yawe. Aha, ne bakuwa gosoboro gana abadde ayino oyo mwana. Ayina wadde akatasa kettaka mbula mubwe. Teyafunyawo. Ne bambi akana bambi kamufana nakayimba banji abana ba Kafeero be basigadde. Egypt yavuddeyo. Kafeero abana be basigadde. Wabula ye minister wa Febalamu abana abo tebali kusonyiwa paka. Ali Balamu yakoze iki? Ebintu byadde bya Kifeero naawe. Ebintu byadde bya Kifeero. Abana ba Kafeero abatuufu abaswazi sibe bakafe. Swazi wali ali ne ku mandate za copyright zonna. Ebya music babi kwasa abifiirwe. Ebintu byadde bya deal. Ensi eri mu transition je n'omuwoza yeri akyusa abantu batuza mu DNA. Nina omuntu yagamba kyali wange katabya nganya je
bw'onyigamu eddakiika 2 n'oteeka ebintu ku status naye nange nafunye ye yali ansinga bali bamuyita Paulo Kafeero ye buli ekyamunyizanga yakisanga mu luyimba nane simanyi nti Bisirikirwa si ono gwe baali bayimbako baali bayimba kwani mulwo Bisirikirwa mulala yali Munyarwanda bakufera yoyo wekagoma jakuba nti Bisirikirwa muna business chobola abantu baswazi bayagala you were sent abana badde basusse copyright badde genda kutwala sente nga ziga banyuma abana nga 3 kabasigale bana Bisirikirwa abeera okumpimpi bine ebintu ebisinga bya business no tubuzabuza ne batu diverting nga entuba ngbe tulina okukola tuba tebatuletera akero sima ya akero bisima ya saba no okero kati ya dawa ono okero gwe baateka bamala tusiriba za kalaba tekatubuka tukyamaliriza kumumaliriza kibe okutusiriba za kati ye yali akaseera ke kaagenda kati DNA naye genda vaawo akaseera kagende balete ekirala tukyali mu DNA oyo ebintu bitambula eggwanga litambula Josephat Seguya yavuddeyo n'ategeeza nti kamyoni yakoze DNA ng'omwana omusiwe kamyoni ali mu kuyomba ayo oyomba ki abaana ng'omukazi annabakutwalako gw'okayanira ki yakatannabikolako Seguya yabijje gweguma nze kyovola babaana njagala bangi abaana 10 mutwaleeko 2 nsigaze 8 gwe kuba n'obwana obutono n'oteeka mwako zaalira ddala abaana olimeko 2 bya DNA kali kamyoni ayombera kitannabakebeza ye ayombera ki gwe Seguya aba yagambye wabakebezanga ngo tonna kikola siriko omagaye sinnaba wabula toboyo oyombera ki gwe bebe kulu bamusibye kakana ndi kali ka radio akawala bamulide ko ngayogera bamusibyeko abaana bagamba kafaana radio akatwale ku DNA esikake tavanga yo kunyega mama yakazaala wali bwana bakagabiga akagaba kiza gwe bano abazaala omwana omunabeera n'oyo omu Bosiru mugwenkolerera Bosiru mbalina nno mikwano gyange bangi waliwo n'agamba nti nze sinneeteekateeka muzimanyi mbu nyina osooka okufuna ssente zibeere wali abagumba be basinga obugagga bakubuuza omubuuza nga abagumba be bagagga oba buli alina omwana omu ye mugagga kutusiriwalirako nze abaana oba 10 bajje abaana 10 abaana togenda na basa ku pressure ngo basaba sente z'ennaku enkulu taata okaddi obalina 10 2,200 awo milioni 2 buli mwana wasule 2,200 abajja okukula bakola oba mu milioni 2 nga tebeekase so odemo okomalira ekibala ekyo abaana 10 ngamba zadde nentuka nenkaddi wawe bajja okundako nga ngenda mu nnaku enkulu buli omu ajja n2,200 awo sibakako abaana bange ze milioni 2 nasembayo obwavu azireeta nomuga ateeka egamba nobeerawo nga mu nnaku enkulu oba ne milioni zezi noonya kinkaddiye milioni 2 ndya ennyama ndyako enkoko naye ono alina abaana babiri omu yafumbirwa omu wakasolo gurupu kyokka oli yafumbira amukako ebintu sukali aweddewo namubbe namugamba ndetera Christmas agala twale 10 n'ate n'okugyewo talina 10 kati nze ze 10 nzagaza kati nze bimaza ddenga 2 kiba kiza zi milioni zange goba ogenda mu buwumbi zaalira ddala abaana teweegujja baana ate bino bye mugamba nti simana zadde simana jagamba ate oli mwenzi kuba jukira abaana tusobola bazala mu mukazi omu oli mwenzi ani atali mwenzi waliwo omukazi gw'osanga gw'omwagaddeko wekka kimbuuza abakazi tugenda obba wasanga bagadde abasajja babiri 6 yaba si mwenzi naye aba mwenzi kuno ku nsi teri atali mwenzi Museveni si mwenzi benzi memo psia benzi bana bafunira abakazi be bateekwanidde baba benzi okay Kasuku yavudde n'ategeeza Bruno K nti kibi nnyo kyakolera mu mateeka si kituufu ekyaki okugamba nti tuli mu kusondera abaana mwana wa Kafeero ng'ate DNA yamuwandudde kiba tekikola makulu naga nti yandibadde akola yandibadde asondera abaana nga bw'akiyita nti abaana ba Kafeero n'aleeta baswazi ne bafuna iPhone ze yafunye ne bafuna ne milioni 2 Kasuku ye bw'ayagala mu ntegeera ye ye bw'alowooza nti bwekirina obba wawuliddeko famire ya Kafeero ng'egobya abaana bali tewawuliddeko abataata abato bagamba bali baana baabwe kituufu kati gwe Kasuku atali wa famire ye ya Kafeero lwaki okyogera olaba bali ab'enkima bakkiriza ate gwe bwe bantu butamanyi bwe batalina bwe balina kukola era Bruno K tanywa guteese yage mukulu mu nesonyiwe mu ba YouTube abasirana n'amugamba nti mwe mulemeddwa mulina following y'amaanyi ne mulemeddwa okusondera abantu abali obubi bilioni 5 bazimwa Kasuku yakawaani
ata nasifuna tuzirinda na agenda zifuna ddi tuzirinda nayo buzibu bafuna dabo kasukuzi beda kasukwai no kubanga baba yejijika kubeddo gerigeno bera kwezo billioni ezo nganya agenda omuloga teri asobola kuloga nga Katonda tannakkiriza nti ogenda fa ekyo kyo ndalo okuloga nga sikufa kiki nti ogweddalo kugattamu kyogamba buli omugwe bwali awo buli omu ayagala obeerewo toyina kyogenda sasula Katonda kubeera awo kyewalina okuba teri agenda kiba nze teri antiisa simanti ajja kundoga wemba wakufiira ku myaka gina 3 mugumu wengenda ofiira Allah aba yangeredde simanyi gange nsinze najijjako amaanyi era tebakusudia awo bwesima bajja kuloga bagenda kuloga bati nze teri agenda kundoga etoko jeriri terikola likola mu bakkiriza nti likola fe tulina bajjajjaffe betukkiririzaamu era tulina betusinza ne tukkiriza naffe ne batuprotectinga kaji buli omu alina ensibuko ye lwakuba nti mwe mwerabira ewammwe kyebiva laba eddogo likwata ddayo oza okusaaba ewammwe bajjajjawo bakuume era nze olunaku lwempulira kati ennaku zino njala singana ku muzeeyi Magala muzeeyi Magala oyo ansomese bulungi ennono mutwalire ne ku baana bange abayigiriza ennono kuba namulabye musajja ategeera eddiini gyeri n'eddiini etusanze tuli baganda bw'ajja ogenda okufuuka omulokole basooka kuba muganda era basooka kutwala kitaawo ne bakuwa erinnya ly'ekika kisitu ow'effumbe asitula byonna ekisitu ly'amaanyi omanyi kitegeeza bwekiri gwositula byonna era tolizannyisa atwade ku live ya Kabaata chicken ng'akyaziddwa n'eshawa nga we bagenda okwekuba ebikonde chicken yamugambye gwe shawa bw'otanvaako nze nyina amanya gasonyunyutamu omuntu omusayi nga simukutteeko shawa yafundikidde akaaba nga chicken amugambye kyova ne taatawo mulema nali manya abo abaana bali mu content naye nalaka basukkawo shawa yakaabye nga lwaki ovuma tatange obulema n'amugamba kale nkuvuddeko kati ndowooza si mulema oli n'agenda akuba n'emmotoka ye naye kituufu ali omuntu kyagamba nga nze ndaba tebali mu content baka balina ebyaddala buli omu alina personal grudge eri munne noyoyo chicken maama we ye musiru tosobola kuba na mwana wo gwe bekaseera n'ababwe bati kiba kitamanyi kyange bakisibayo emyaka mulamba sikijjaayo kiddemu ku magezi ye mwana afulumya obutambi nga ali akabina ye mwana akole avumira kuli ye mwana avuma kitaawe ye mwana abategeera kati wuyo alina kamu bwe buzibu ozaala akaana kamu yazaala kamawube talina kyakukola ne bekakola kimu alina okabibi talina aka kati nze mba n'abaana bange 3 akobe kakola ekyo nga nkagoba katata washawa omulaba alina abaana 5 mu 8 yagambye kati ayingidde 6 kati n'abamu ne chicken okyogamba ayinza beesibako kagende ne bali abanaategeera bwe buzibu naye nze chicken Katonda amusasire n'ensajja taddeko ennyamaani wajja bbaawo gwagenda okola ekintu tajja kudda maama wajja munoonya nga tazzeemu mulaba Basekawumalu balina amaanyi naye namulabye ejjo mu kkooti oba amazeeyo bbanga ki Sekawumalu wawali naye ejjo bamulese mu kkooti enansana ku masitoowa naye omanye ebbanga lyamazeeyo kati chicken ebyo ng'akyakola eryefujjo wagenda bbaawo ajja omutwala amubuzeewo bingi ebibaddewo wekitiibwa Erias Lukwago yakwatibwa Miriam Matembe yani Miriam Matembe naye yakwatibwa yasobodde okuvaayo olunaku lw'eggulo wabula wekitiibwa Katikkiro yasobodde okukyalako mu maka ga Erias Lukwago kiina we kijja okuyambira Erias Lukwago ekiina we kiyambira ekyakatikkiro kyala ekyakatikkiro kyalina okuyamba Erias Lukwago kuvaayo kwogera ng'ayogedde eddoboozi lye ly'amaanyi aveeyo akyogereko akivumirire ekyo awo kiba kikola amakulu naye ebyo ebyokuvaayo mbusimanyi wakyaddeko avumirire nze Lukwago n'abya ekkomera lya ddala Lukwago akaddiye n'okaddiwa ameze n'envi ekkomera ddala ekkomera linyiga oba mutwata nasala nviiri ameze envi era abantu abamu bali bagamba simanyi Lukwago baba mu katemba mulimu ba YouTuber ne ba blogger bendaba nga bagamba baba mu katemba Museveni aba ne byayisaawo nga tebannakutwala ggwe lwe bakututte wajjoma nti bali mu katemba Lukwago byaddala n'abyo omusajja akaddiye nga tetunnakulonda tewalina katyengo Lukwago akaddiye nze nkyali muvubuka naye gwe Lukwago egyo emyaka gye bwe omutwala awo n'abirayo
oba oyagala mutta sikiwagira era nange nsaba Lukwago bamute bamute oba alina ebizibu bw'aba alina ebizibu oba yakola ensobi ziwulibwa emisango ensobi gigonyozebwa ate omuntu bw'akola emisango bw'omuvunaana atuuka n'ayiga ne yeetonda Sunset Schools Matuga video egenda kubeerayo ku Sunday era bane tubeereyo tugende tulambule video eno abantu abasinga abazadde abasinga bo balowooza video yakutwala byakulya baana baffe kubafumbira nkoko kulyaka video ebiseera ebisinga n'abadde scholars abazadde mmamwina okugenda mulayo ku bitabo by'abaana baana basoma batya cross checking subject kiki jaratamzo omanyi kino nnyo okubalansinga subjects niyo omwana buli wabeerawo nga math amafuna 2 ewala n'afuna 9 batalina makulu so tukikola ekintu kino ensonga zino tugende ku Sunset tulambule abaana baffe biki bye bakola sobola okubanga ensonga zitambula muzuuli sana mukama woyo tomuvaako owa Sunset ongulako luba luseewo omwogerako tomwagaliza kati nga simwagala yankola ki gwe tayomba omwagala nnyo omwagala nnyo ngaba oyagala luwaga lwanga nange bwe njagala lwanga mukama wange gwoli mukama oli mukwano gwange si yaguza daisi aba mukama wange oba nzima mukama wamugulako nze ngulayo daisi nekyo agamba na business efuna nnyo business esinga ofuna mu Uganda zezinyomebwa mu Uganda temukyalimu business kati nga luddo oyo balwawo okumala mu geemu gwofiirwa ki business ezikaddemu ssente mu Uganda zeziyisibwamu amaaso ate muzanyisa daisi muneka mukuba ekkene emirundi ng'ena daisi emu yavaawo ewaffe bagenda mu 3 goli mu emu 3-2 Sunset nagawa omugala nanga nfuniyo ka basale manye nti anafa atusinga nze ndi ku basale ate gwe oyinayo abaana bw'oyagala nze nabanja oyina 2 obasobola nze wabane 12 sibasobola ate nga bakyafiriza abakyala bagobe bandekeyo kyogala nzadde mu mbizi nzadde mu bakyala ate bangoba nga nsigaza bali okay waliwo omuwala ndoza alina boyfriend gwe yazaala naye yagenzeeyo ndoza tebawukana naye yagenzeeyo kima transport school fees naye bwe yatuuseeyo sebo omulenzi n'agaana omuwa school fees namugamba mbuze n'omwana namugazaayo omwana okomewo ndyoke nkuwe school fees omwana nga si wa musajja uwe yabadde alina byayagala ebirala newunze nga ye muntu kyatayagala kulaba mwana we nze nsobola okuwa fees nga sirina ku mwana wange oli naye yamugambye mwana mulayi naye soka omuzeeyo kime school fees kati omuwala ali awo abuuza nkole ntya bannaye addeyo omusajja wakyamwagala ayagala basooke banyumyemuuko ebirala nga tewali mwana kyalina okukola addeyo nga yeeseetinze kiba kikola ddala mba nkitegeera ddala MTV akawungezi yaggalwawo ku oda za General Muhoozi twalabye batudde ne boogeramuuko amawulire golaba wakati nze si amawulire ga TV ndabira ku simu amawulire gemutotera nga maze gasengejjamu sigalaba gaba malungi era okusengejja mulondambye munaalaga ku simu eyange ndabira ddala amawulire agali live nze si amawulire ga TV NTV ogiggalawo oba waliwo ebiyitawo kyovula abatwagala oli ku palamenti nti ekkirizibwa ekomyewo newayita akaseera neyeggalo naye byonna bikolebwa ng'ogamba General Muhoozi yeesiga ki okubanga akirabo kezi nayo tewali minisitule ya ICC Nyombi Tembo yagambye tabimanyi ayogere ki musajja wattu kati baliwo nga bibumbe bibumbe gwe okubanga gwe minisitule yalimu eyo etwala ebyo nga tolina kyomanyi ani alina okukola omulimu ogwo
Ana inokola mulimu gw'okugalawo CDF oba minister wa UCC mune ababyokwerinda bayinza olaba nga kiyinza okusparkinga muko security eggwanga netagalamu ebya security bibeera mu bintu bya strengthening eggwanga anything bya strengthening eggwanga nozadde yogera ku bakulu kyembadde mugamba ndikati bateekewo etteeka nteri kwogera ku bakulu naye etteeka lya 72 waliyitamu bulungi n'oliraba okimanyi okwogera ku gavumenti ebibi kati kisibya era bwe kino era gwotera obikola neŋalaba nnono nze sogera bibi njogera mazima byanjawulo waliwo okuwayiriza n'okwogerakwo okubeera ku opposition okugamba nti oli ku ludda oluwabula gavumenti oba ogitegeeza weekozeemu ensobi ekyuseemu si kuvumirira kali nze sivumirira waliwo omuntu nga akutte nga baga osi yakutte kitegeerekeka n'okubira RPC oba DPC naye nga baga Genomozi yakutte kati nze tugeze bakutte kati nkubiraani nga Genomozi ankutte Museveni Arod just tugeze bugeza ompandikireko nti aje banjimi naye bangamba Genomozi yantutte kati nze obayaga nkoleki era nze nkola bukozi bwe nti kyolina okukola okubira Museveni yekale abalina okuntaasa osobola okuva mu mbi Jeno Damulira wootaali yakyalako mu ghetto eriraanye ekitebe kya Nupu nabagamba ne bino bimulimu kambateekemu ensimbi baleke bawanga bubi bigambo ne kambateekemu ku nsimbi musobola okubanga ensonga mugitambuze kati ekikola amawulire okujja no kati ajibojja n'okyalewa neiba wange nga tetukwatagana oba okoze eggulire mulimu ebintu era Uganda egenda kuggwawo mulimu ebintu bye baba obudde nga tebirina budde gwe aje tetukwatagana toli kyaliwa n'okyala ku mulirwane wa neiba nze nfiirwaki bw'okyali wa neiba tuba tukwataganye oba otugasse kati ogenda ku gete eriranye ekitebe tekirina makulu wali basawo office ze NUP wali abaliyo emmanju nga tebamalina bya NUP osegeera waliwo nga bagironda n'abatagironda yesisinkana abo abatono kyogamba babaali awo be balonda NUP awo yesisinkana abo abatono ate kye balina okukola era kati Jeno Damulya wabazze nze bwabanga nti Jeno Damulya agenda kujja mu ghetto y'okumabanda mbaawo kale nyiza obutabaawo wakuba abantu balabire ebyobufuzi okumpi n'entegeera entono ayinza okugamba Arnold yegasse ku Jeno Damulira buba busiru ozze mu constituency yange nze ne chairman tulina obbaawo kituufu nze kansala w'ekitundu kiringa ssentebe ye buli wamu alina obbeerawo ng'ekye naye nze abantu abamu balina obwongo obunafu zege Jeno Damulira ne bagamba nti azze kasaawe kannakati ku mabanda nze mbaawo ne kuba mwaniriza mbaawo niki kintwala nti nfuuse wenyalemu oba nfuuse w'amagi yazze wange olwaleero bwe bakwata omwana wange ku nakati mba nina obbaawo naye ndaba atuleetedde eri waggulu era ne bagamba bugayi nti Jeno Damulya ajja mu ghetto yano ku Geyeena era nzija bayinza obbaayo ab'okumabanda nga bali eno ne mbuuza Jeno aleese eki olina omubimanya nina obimanya ate kitegeeza nti Jeno Damulya bwajja mu ghetto yo bwajja ku mabanda aleese azze kola bibi byereere waliwo ebirungi byazze okukola mu baana abo mulimu abadde baavaako nga ensi bagivaako nga wajja kujjajjabeko kyabagamba baddeki ngulu nze kiba kinnyamba naye abantu abamu baleeta endowooza waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti kati bwajja owenyalemu ku mukolo gw'oli ng'osituka ndagewa kuba kutegeera aje olina okukozesa ku magezi mu go ku sense ez'ettaano fubako osigazeeko emu ekola abantu baleme kusiriwaza bano bakatabira baleme kusiriwaza ekisusse kati aje kati twogere mazima bazze bayiza abakulembeze b'eggombolola y'eggombe nti Museveni agenda kujja eggombe ne bayita abakulembeze nsigale ku mabanda ndi NUP ogende ani akiikiridde abo ku mabanda kale fine batuusa bagamba kansala w'oku mabanda jangu yanjula ebizibu by'amabanda eri abantu nteyazze takwagala teyazze ani afiirwa osigala olumya Museveni oba olumya b'okulembera byensonga mulimu ebintu bye tulina okulaba nga biri nomo bwe tukkiriza ne tugenda mu kalulu ne tukkiriza nti tuwanguddwa ffeffe nnyini ne tutabako kye tukoze kitegeeza tukkiriza
Kati abantu bakiriza. Kati kankuwe example. Olwalira abantu bakomplaininga nti Mbabazi yabba kali kasirivu akalulu. Ani alina soko okugamba nti banzibye. Kasirivu. Omu. Ani addako okugamba nti batubbye. Abamulonda. Okategedde. Gwe babbye akalulu alina soko komplainga nga banzibye akalulu. Teyaropa. Nanti nkujjira. Gwe babbye akalulu yasoko ga nti banzibye. Addako abamulonze ntugamba batubbye. Ne tusitukiramu ne tugoba oli gwe akoze ki abbye. Naye gwe babbye akalulu akipinze quiet nakakkana. Takugambye nti banzibye. Gwe eyamuwa notanga kwa kasanti bakoze ki bakubbye. Oba otegeera oba totegeera. Kyogamba Kasirivu yayogera nti bamubbye akalulu. Yalopa. Aje bakubbye uwe waka. Bakubbye waka mu nyumba yo. No sirika notalopa. Ano diwachuka. This is common sense. Bakubbye wakawo. No sirika notalopa. Ono najja na atandika kuba endulu nti bakubbye. Anchola ati muno mu Uganda kati kyasolopa mu koti no wangula. Abalopa balopera ki. Teri bakansala beni yupi balopye. Funa reference. Ofuna ki. Obwenkanya. Alo gambye tebalina babafunira. Ate bujja. Okitegera ngokivaako. Ekyo kati bokiriza boto nti wali wogenda funira bwenkanya. Kiriza n'ekiriwo tutambule. Kali akiganya. Kye kyembadde ngamba nti we batuyita. Ero yisizaawo akako. Okay. Kye kimanyayo okulaga nti we batuyita. Nti tugende jeno damulira ze mu katale k'okumabanda nsitukiramu. Tekitegeeza nti ndi weni alemu. Wabula ekinsitukizza azze mu kitundu kyange. Okay. Kali omuyimbi Nakinku ayimbidde ebbanga yakubye akayimba akakutte Bannayuganda omuwabiro n'ensiza wabweru bamuyita Bye Cool. Yakubye oluyimba lukutte Bannayuganda. Nekyasinza okumala amanyi kumubanga ali ku interview ne bamubuuza Kapo mumanyi naye ati Kapo tamumanyi. Bye Cool oluyimba kiro yayimbye nga sirumanyi. Embuzi z'amaana zakutte kati dini ez'obaana bazikebera. Kati Bye Cool byalina oyimba. Aje mwe muswaza abantu abakulu. Tosobola kuleta musajja mukulu ngoyo ng'omwogerako mwezi omwe bamukebera. Awe. Kati okyasobola osanga bayimba mbu omuyimbi w'eggwanga abamukubye songa byanyu obutabikebera. Asobola osanga misa kinga ayimba ebyo. Bano oluyimba lufulumya lugera bugezi buti. Oluyimba lugwa mbali enskin. Enskin bwalukuba olwo lunyuma. Kati bawewe wabwera aba. Kati Bye Cool bebeje emyaka gye kyalina nnyimba ezo nnyimba. Ge mazima. Nawe twali. Bye Cool okumanya agenda mu myaka 5 mu 5. Okimanyi nti Bye Cool anzaala wano wendi. Okimanyi nti Bye Cool wano wendi anzaala. Kati ayimbe bamukebere. Embuzi z'abaana. Bye Cool right now alina kuba nnyimba zibulirira abantu. Era zezo. Ate bamukebera bye biki. Yakebezza bameka ku babe. Bye Cool ayimba ebyo naawe. Bye Cool tomuwayiriza era tetumuwogerako tumuveeko. Bye Cool atese na gwe bitamusasule. Wakati ebbanja limuyimbisa ennyimba ezitategeerekeka. City Valley Islamic Day and Body Primary School, one of the biggest schools in Luwero district. Eriwali eri Bombo Chibajwe Degeya. So, Director Chima Muhammad Hamid agamba nti gendayo osobola okubanga ate obawa omwana obesigisa n'omwana boarding nungi nnyo balina qualified teachers na banayi Sweet Valley tulinayo anniversary zi 10 years tugenda kubanga tujijaguza tujja genda oba nawe n'ogenda nkutwala olabe ku Director Sweet Valley. Njagenda ku Sunset. Sweet Valley liri wala. Sagala nnyo kuva mu constituency yange. Tugenda wala nnyo. Okay, Kinsa ina show Ekololo. Abantu beemulugunya. Baga yikirisa kiki ani yayise wani okubanga afuna nyongera kachai. Bye byembadde njogerako. Nti obusiru bugenda kubassa. Bani. Abantu mwabaddugavu naddala. Mubeera awo ne mubeera n'abantu abasiru. Omuntu ayogera mu Kinsa Ekololo manyo bakiyitawo bayitawo bati. Kololo si independence ground. Independence yachi. Ya Uganda. Kati Kinsa kasi muna Uganda. Muna Uganda. Talina right yetegekawo kivu.
Olokuba nti weni yupi bwe yatadde wali ekivulu bagenda gamba kati olokuba nti bagenda twali batugamba olokuba mukodomi wa Sale yanabye bali yabiki nawe vaayo otegekaawo. Nze nzijukira nti owekitiibwa Kyagulanyi yasabako korona bamummawo Yesu muna Uganda di ngati ayimba wanga afuuse politician mbulale sembayo byabufuzi bamukubisa byabufuzi bobanga ajitogere mazima ani avuganya akajoba wano kuba chairman azokuja nakusaba platform ngambya osobola okudira avuganya kajoba kuba chairman n'omujja wana ajegere wano kajoba ku mukutu gwo yona muvuganya gwosobola okisobola ngakole avuganya chairman kajoba amuleta najja wana kulwazewa muleta King Saha ugende kololo aina right emukizo gende kololo kuba na Uganda ate eri independence ground yaba na Uganda fenna era King Saha yabadde abagulyawo oluggi nti oba oliwe ni yupi oba oli wacho sobola otegekawa kololo kati abakuba feno bawejjire senga batugaye balidde bamaze ne babakkiriza balidde bibati abantu obwamu wali okuva wali nawe wafuuka kizibu mukwano gwange wasembayo kyaza wano kansala akalulu ke kagenda kati aka committee yakakonyumiza bakwano boto banoonyako yagamba yatuka eggombe nga yeni alimu ekyakyanca nga batulisizza akake kagwa katya amukubireko ekikulu mwe abantu mubeerabira mikwano gyamwe mugyerabira omugweko omugambe muganda wa ono omusajja ye aka finance yakajjayo akako kagwa katya committee nansana omuntu omubuuzaako yafuna obululu 8 tulina 8 abeni UP enansana ayira tukato omubuuzaako aye kasi kyaliwo afuka kyaliwo ngazze wano okutuvumirira naye mtu kambira atomunoonyako omubuuzaako yagambe gombe abaina le mbacha chanja na mulaba wano gwe mwina mbo yatuka yagenda tuka ngabeni ale mbacha chancha walira agamba yi chichi kino kati chichi kyali nansa yangamba obuswavu bwe bali ne gombe tabufunanga ko bukyaba munsi nze nango obuswavu bwe nalabe nansa nga kansala wange ava mu kitundu kyemvamu kimu afunye obululu 8 nga tuyina ba kansala 2 nagwamu amaana eyatuwa eyawangula NRM yali amasibe kwa funa bungi ku NRM eyawangula kansala waffe omulungi wa muti imagine omuti gwina kansala omwo mu kanso yonna gwe gwawangula owaffe yafuna obululu 8 nengenda mukubirako nga teyabingamba taswa kugamba obusungu bamukoneko n'omugambe kyabaawo kitya atisi mukuume obwamu 2 mwabatatulaga buswavu kuma buli 2 bakansala fe tulina in fact bali 2 mu omu kuma 2 mu omu neba amwako 8 wasu njaka kusindikira ngenda kuswa ema omulala wegalo buzi yali ku ground nga balonda akakiika akobuuza mpalanyi ono gwe bakyazaako infantry yamperezanga live nangamba muganda waffe alina 8 yampereza live ye yaliwo mu kanso kati obote bwali buswavu naba eni piro kimutuli amuru si bali amuru kwe politics yote bamuzanya fatuma iri akulima gwe nakunnyonnyola naye toyiga nali ne kansala nga tutudde manga nze nali ne kansala mukwano gwange nnyo kansala waswa mukwano gwange nnyo naye nga tutudde manga katale kali nga babalonda ntya ne mugamba amazima togenda kuwangula kalulu akime binyeebwa ndowooza ne mugamba togenda kuwangula kalulu nangamba lwaki ne mugamba lwa nsonga meya wo takwagaliza owangule kati kangubulika kintu kimu omuntu yenna ng'olina political aid nga muli mu kanso oba wanjawulo nemba mulina bakansala 10 oba 9 nga meya wammwe muba musinga abalina bakansala enamba ennyingi amaanyi kasuubira birungi byerere gwe gyoli anti fere tulina mutwe kyenga jjonnyola bali balina omutwe enasana tulina meya egombe tetulina ffe tuli bamulekwa ekyo kyanjawulo namugamba kansala ne mugamba kansala akagenda kukubwa naye agenda okuva magenda ba meyawo
nampakanya oyina bakansala abiri mu meya atula butuzi mu office nakuba essimu z'aba NRM bayagalako bana nakubira bana nakubira n'aba independent basatu n'abayita mu office ye nga nawe gwe kansala gwayagala owangula committee eyo woli n'abagamba banaye muwono ngenda bakolera bwenti ne bwenti tosobola butawangula meya yakimukolera omanyi kitegeeza meyo gwe kansala meyo kuyita mu office ye naye namugamba nemukoyo meya kana kamba tayagala nnyo Victor yajja kumuwa era yamuwa ku committee ye ku executive ye naye kati eno committee honorable Bosa yalimu erondebwa bulondebwa bakansala kituufu njimanyi kati awo influence eba ya meya wo lwaki yamubeereramu ate babimanyi kati mukuzanyi byobufuzi ayinza obanga oli alaba nga leeta ow'omuti ye aba agenda balansinga kanso ye kabeeko ow'omuti gwakola ki alekega nti yawo ababe bokka kategeera buti bazanyi byobufuzi mwate bwe tujja ne banonya bagasima mwakoze eki bwe bityo balansinza otya kanso yo mutugatidde Anita Among former speaker wa parliament ya Uganda asaba kutwalibwa kujjanjabibwa ebigere bizimbye biki byonna mulwadde n'abantu engeri gye boogera mu sinnungi lwaki bawoza mbate yewe yabeererawo musimanyi Seggirinya teyamukkiriza agenda ye tekisoboka kyalo ono bannange nze Anita Among simunenya wadde akatono lwakuba just yalinamu lula excitement kyekyasinza omulabisa yalina amaalo naye simunenya nekuya Seggirinya simunenya nga Anita Among nga bwe yasalirawo ddi eggwanga lwakuba abantu bo basiru nga Anita Among mulaba nga speaker abeera agambe Seggirinya agende nga bakama be baganye abantu buddira abantu ne mbanyigiriza ekisiru Anita Among abeerawo nga puppet gye bakozesa wano kali mu Uganda olaba kooti ekuwa ekiwandiiko n'ekuta oba ofuluma wali poliisi n'ekuzzaayo kati gwe Anita Among bwe yagaana okuseggirinya omutwala ebweru yasalawo none ebintu mubirabira kumpi Anita Among asalawo ddiwa nga wuyo bamukasusa eri ne Rolls Royce ne bagitikka yali mu buyinza ekyo kyali kirungi ekitwala emmotoka ye Anita abamunenya balina nenya gavumenti yagaana si ye olwaleero speaker asobola okugamba kibe ne bamugamba tekijja bba Anita Among nze munenyako kimu nti abadde n'amaalo mangi omukana kaseera yali batafulumya Rolls Royce sigumamu yali excited nnyo n'atandika okwolesa amaalo kyekyamukwasa ate ye baali bamukoye yali mukyala mugabi bambi yali mugabi ate yali alina influence nnene wano mu gavumenti ya Museveni tolina kulaga nti olina abantu bakulaba nga otunudde mu ntebe y'omugulu ani bamu ekyagi Anita Among kwagala tunula eri atunula mu sowaani si mubi nnyo okay kiki ekituuse mu masomero abasomesa bakuba abaana emiggo ne bafa bufi waliwo gwe basse ibase oweruweru bamutta naziikibwa nze notto wange ate okola kiba nemwepaka nze notto wange gwe yamuse ofiira awo otya mpozi nga sikusanzeewo alla naggerera okola ki nkusangewo nkukuba peeva ale peventa betula malwaliro bajja gikubako omukisa gwebuzire gwisamu amagaga oba tesse bali gwe bali gikwasa oyinza offa n'obuziri omwana omugebe kubimba akoze kiki ekyo takubye kikalu abande bali smart oli tayakuba bikalu mutuleetera ebyana ku masomero nga byonna byagejja emitwe naffe mutuleetera ebisomesa ebitali professional okuba otya omwana bw'otuuka ku ebyo bisomesa kuba bisiru omwana wa munno omukuba bw'otyo nzolaba nagamba ekyemu yagoba omwana wange mbw amubanja omutwalo gwa development fee nenzirayo ne mugamba ekyemu omwana wange baba mukoona wano badde tofulumawo wano mu ka office omutwalo gumu ku mitwalo 4 gy'empambo sima development fee n'omuzza wano badde togenda fuluma nangamba baasa ya mugobye nengenda nennumba baasa nemugamba baasa omwana wange ofunye omukisa atuuse ali fine naye abafuna kizibu kyonna mbadde ngenda kukuba ogwo omutwe nayoka nga ate sigwafuuse kansala kosanze nze sikanga bukanzi siina maanyi naye nsalawo tosobola kungobera mwana wange ku mutwalo gumu nga nkuwadde emitwalo 4 otegeera development ffe tukuza amasomero ku sukulu fees tosobola kulakulanyako somero oli waki tokomaawo
omwana wange wakula kule somero bwaba afuluma omuwako anja asanise tetugoba bana simama mwasa development finam obubbi bomu bwajja butya masomero osabye emitwalo nkaaga tosobola kulakulanya ko somero lyo fesanise taddiza ne kubazaddi nagamba onfunire basale eyo tonfunira ate nze nzifuna bwege mugambe mukulu kitto nja kuwa enamba yo ayi soko mugambe abantu olwakubira direct bwe bati ate akubuuza gwo waawa gwani niwe waawa mu briefing ate obuzibu basale eyo yammeka nze gwe jamba mwana gyosomeseza wammeka ayinza okuwa basale ate nga eyisa ne gundi ndiyo nsomera kale gyosomeseza kale ayinza okuwa afu nga yakinaana musasula kiki ekyo kugunjula baana bamu abaana mbagonjwa ne mutaba wa mirimu twasomye nze nina diguli ninkolawa kansa okimanyi nakola economic science and finance kansala mulimu obadde salale aliwa anyaga nti kansala mulimu temutuulayo ne mubuzifuna kansala si mulimu eyo sikaliya eyo tojja bimunyonyola nga tuseeri kansala si mulimu sebo mufuna tufuna wa umula nze nabage kyobala nagende basentebe iba ne basentebe ng'omanyi basentebe balina salale basentebe ng'omanyi nti okoledde abantu kiki ekikubya posita leka bana bajja obuziba kuba posita n'omanyi okoledde abantu bokubira ki posita kyamanika gyoba togenda kukuba posita akulimba eyo posita nkadde gyolaba etambula Chairman Kajobya agenda kwenda kufera. Chairman Kajobya ani mbutu okoledde abantu ati mbutu bamukiza mutemo yotayingira NRA mutu ogenda yitawo tebabikutisa tisa. Chairman Kajoba takufera afera kuba posta. Abantu banamu bazibu bajja kuva ko bagende basimbe ku muntu omulala. Wabye musajja Kajoba bwatawangula kaluka. Nva ku kyalo kino. Naye muweza abalonza bawere bibiri mmwe. Muno kito kizaba tebuli ba Sentebe Kajoba yafunde obufunizi bana basale wane eno twafunye abantu bisatu oba kito jeva simawoze eri ku summit walk kito mutwala mabanda mutwalira mu mabanda obuzo mu mabanda mubuli wamu mutuseewo andi mabanda chama John agenda akwechura kechura politi zaffe andi mabanda capital city ya Matuga tochimani okay Muzeyi Magala ayayambalidde baseeka abalumba Ssaabasajja Kabaka nga bamuganti Ssaabasajja asabako ddi Muzeyi Magala nayomba nnyo nagamba agenda kulumba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mistake nzija Muzeyi Magala yayambalidde abasira mutu nabagere mutave ku Ssaabasajja Kabaka ngenda kulumba Nabbi Muhammad sallallahu Muzeyi Magala tafune n'obuzibu ku Katonda Muzeyi Magala mutuufu nene baseeka batuufu tebalina kye bakola okimanyi tebalina kye banyiga tebalina kye bakola kale kankubulyeko nze bwe mba nga ndi wano gwe aje bwe mba ndi wano nga ndi mulokole nensaba nti Kabaka alokoka mba nkoze musango ki neegalizza ng'omuntu okwegaza kyabuntu bulijjo lwaki otegeera nnyo okwegaza kyabuntu nale ne Magala mutuufu baseeka mulimu abasukka okuvumirira ebyabalala bavumirira ab'ennono bavumirira eddiini endala baseeka bakisussa n'osanga oli sekanga manzi omuwala wange tayitawa natali musiraamu obusiraamu bwe bwasookawo abantu obusiraamu babuleese buleesinga olwedde ffe bwe tuli kitegeeza twalina bye tusamira ne bye tukkiririzaamu ng'obadde okimanyi nti essabo liba ssabiro ekigambo ssabo kiva mu kigambo ssabiro buli muntu yenna wagenda nakola ki n'asaba kati baseeka sibalnyumiza kuba ndigendamu naye kati Magala ne baseeka bafuna butakwatagana buli omuntu yategeera munne naye kiseeka kitalina kyeyakola omikisa ginnundula nze buli mukwano gwange asinga aba alina essabo emisabo ekyo giba mikisa ani alina essabo ono alina essabo memo si mukwano gwe jjajja Mbuutu mukwano gwe Muzeyi Kiiwa mukwano gwe bonna balina essabo musawo Kaggwa bonna balina nzinga tontwalayo bansabire gwe mbale nkulimira abasiraamu bakyuseemu ekintu eki akajanja kasukka eno eddiini ffenna buli omu alina eyiye naye waliwo kyemusussa mwene mulabanga atasabye eddiini yammwe ye atali wa ddiini atali mukkiriza ye atagenda gona ebyawa ffenna tukkirize bane tuli mu kusamira kw'abazungu kyovula bebitabo ebimu temubikyusa tutuuka ne tusaba mu lulimi lutategeera kitegeeza tuli mu kusamira kw'abali
bali abasajja babaziika engeri babaziikamu eri malungu omusenyu gubafubuwa ne badda ku ngulu tebasobola baziika direct kale neffe twabikoppera ddala buli kimu nze ebintu ebimu sinenya bantu buli omu waba alina kyakkiririzaamu akkiririzaawo naye toyingirira mulala olw'enzikiriza yendala ne muzeeyi magala toyingirira bali beeyagalizza nange era ndi wano nze waffe tuli bakristaayo mama wange mulokole naye bambuuza kabaka oyagala afuuke wa ddiini ki afuuke mu kristaayo twagale omuntu akole ki tekitegeeza nti muyisizaamu amaaso wabula nange neeyagalizanga omuntu nti senga era nze neewanira ku bantu nti kabaka aliko wammamba kuba alina erinnya ya Mutebi naye batugamba kabaka taba na kika naye ogaba lwaki tebamutuma Kisitu ne bamutuma Mutebi kitegeeza waffe kati okwegaliza kya buntu muzeeyi magala kakkana ne baseeka bakakala olugwe nalabagamba kala agenda fana kikutuko onyiize nnyo eddiini gwe wagitandikawo otugenda okulagira munno okufa nze awo situukawo ku byeddiini ebintu bibiri byensobola okugamba ofe yengo ozanyide ku mwana wange awo nsobola okugamba nti nja kutta ekyo kyo nkubulya mazima bw'ozanyide ku maama wange omusajja tabali bwanzaalo bangi okyolina omanya bangi naye bw'ozanyira ku mwana wange ne maama wange awo nkutte bisigadde twala yafa ebyo bintu bibiri byensinga okwagala ku nsi kuno baana bange maama wange yogera n'omulimako ani tata siya nze omusikaawe gwe musika ate ngenda kutwala nga ntuula ku bukulu bw'essiga ngenda kufuuka mukulu w'essiga nja kukutwala obeere wali nga ntuuzibwa mu nnono ompe ku ttonto nkuwe ku ttonto ate nze abannaddiini bagenda bbeera eri basabe ebyabwe naye giri emikolo gyonna bagenda kukola gigenda bajja nnono awo nnyo ku ttonto sagala lugezigezi bagane katabira nnyo ku ttonto tanywa musiraamu naye yamuyigiza ettonto yajja mukolera nnyo ayina engeri gyakusumulula we n'abaana n'oba ng'ozaala nkulagene nti ennono wali ekola biveewo nze nkola ebyange wabula buli kintu kiwa obudde mu kaseera kaakyo tosobola kuva nti olwokuba gwolokoka tutuuse ku mikolo gwa nnono ate okugambe nti nedda buli kimu kirina akadde kaakyo leka abakkiriza mu nnono yaabwe basinze nammwe abagenda eno bagende mu byabwe eby'eddembe kiba kijja kukola bulungi nnyo nze nja kuyita tugende bakutuliza wa Namayamba ewa omutaka Mbajja ewaffe embuga mu Uganda ziri 9 ey'embajja ya 3 esinga obukulu y'embuga y'ettanda ewaffe ya 3 tuli bamamba kakoboza era ffe tulina engabo y'omwaka gwe twagitutaba kerekere nga saakulabye genda wetegereze bulungi neddira mamba kakoboza kabbira ogongolo eggongolo lino erizaala tuzaalira ddala enkerekere tuziba zaazi jjajjaffe kiwutta kyasooka yasooka yazaala abaana 2 pozi mwatandika okukola eggomba kanso mwatuuladde kanso ey'okubiri egera kutuula mu guno omwezi gwe twayingidde bannamabanda watandikidde ku ki bannamabanda ngenda batandikira ku bitaala byabwe bye bataabawa tandikidde ku bitaala bye bataabawa ne babasuubiza nga biyise ngenda bijjayo saawa yonna bani abataabawa bali ababaddeyo nze nakajjayo bali tebakola babiyisa milioni 15 za bitaani tubiraba kati binatuuka mmanja milioni 10 za bitaala byobanja kati nze benatandikirako bashabani era tawunikirako aliko namugamba njagala bitaala yali badde takula omuntu alina okukulaakulana bwe wali naye kimanyi nti nno okulaga nti awo gomba aliwo ssente si gwali mu finance ogenda kufunayo bizinesi etya kyogera kati siina ngamba ojja gattako mbadde siigatteko mu myaka egyo omuntu olina okweyongerako gwe bwe wali bwoto bwoli onywera akawalagi kakaveera kati bwoto bwofaanana omuntu weyongerako natuwumbawumba ki kyogera okubanga ate akalowoozo kikowaayo abavubuka akalowoozo k'empaya abavubuka akasembayo kulonde bassentebe bassentebe b'ebyalo be basinga omugaso basinga ne b'MP basinga ne bakansala ffe bakansala tulina ofiisi MP talina ofiisi ssentebe w'ekyalo alina ofiisi alina ne stamp mulonde nga mwetegereza abo bagenda obbagasa batagenda babba bubbi mweronde nga mukozesa amagezi gammwe muleme musundibwa busimaana gurupu ezze busimaana kino mulonde nga mulaba
nze ku ssentebe w'ekyalo tonsudia ekyalo kyemazeeko emyaka 2 tosobola kuŋŋamba nti ate tuwe gundi simanyi bwe kiti ne bwe kiti mukozesa amagezi mulonde bassentebe abatuufu. Ekirala bavubuka muve mu kunywa ebiragalagala obukoola muwalagi mukendeeze obudde obungi bwe mumala nga munywa mutandika okuyikola. Bwe munatandika okukola bisinga bigenda ttambula emirimu gijja kulabika naye abavubuka tebyofaayo. Olwaleero senga ngenda kumaba nga njaya abavubuka tugenda mu musomo bwe bagamba waliwo ssente tebabuuza tugenda kufuna ki mu maaso kati obudde bamala bulungi nnyo mu bino ebitalina plan ate ne beerabira bino ebigenda obbagattako. Nolwekyo abavubuka ate nkubiriza basidi ababeera ku magombolole temukoze mirimu gyammwe. Waliwo budget etambula nga sidi alina okujja asomese bukyalo ku kyalo tebajja basidi o tebalina gye bajja. Ono waffe tugenda mugoba wana batakola basidi o ate basaba nnyo ssente buli kimu kye baagala osayiningako ne bwotwala sakoyo ne bwotwala ki buli kimu tebagala registampingako tebagala okuwa certificate ate sente ziyita abavubuka beeyiza kasako tebalina ssente bagasegasa balebe kye balina okukola mbu ate tuwe emitwalo 25 egy'okukubirako sita okitegeera. So nolwekyo abavubuka bange ab'okumabanda kyekyo kye mbasibirira nga 28 mugende mulonde naye nga mukaaga lwe tuwandiisa abantu mubajjukize baatuwadde ennaku 4 okwewandiisa okuva nga mukaaga paka nga 10 okuwandika banaalonda campaign bayabula batuwandiise bino si bya general register ey'eggwanga muddamu ku byalo bo obukonge bagambye abasula ku byalo n'oba wazze jjo ng'osula mu kito olunaku olujja genda weewandiisa ogenda lulonda ssentebewo obula mujjukiza abantu mugenda kwewandiisa bagenda kufuna olunaku bagenda kuba ku LC wabula chairman Kajo basobola okugamba nti abawadde wano oba abawadde wali nga bawandiisizaawo wabula gwe okkirizibwa okugenda mu kitabo kyo ekyekyawo n'owandiika abantu bonna eri wammwe ng'obajjako nini namba n'obajjako n'enamba y'essimu n'amannya n'oleeta n'owandiisa wadde bo tebazze nga bali bize kikkirizibwa era abantu abo ku lunaku luli bajja kujja ogwo mulimu nedda ekyo kisoboka okuwandiisa naye nga tebajja kusimba layini osobola owandiisa bangi naye nga tebajja singa bibadde byakalulu kali newe bajja mubaleete gwena naye yazze jjo muleete waliwo ayinza obutavaayo eri nga awagira oli ajja alonde akalwako mukagasse nako bwe katyo ekirowoozo kyempa banne nkiwa abaana babuwala abaana ab'obuwala obulwadde bususse mu mbuto ti abaana abamu bavaamu n'embuto olumu bafuna ebizimba biki mu lubuto naye kiva kusiba mukka banne abawala mute ku mukka okufuuwa olimba towayiriza okusiba mukka kisobola okuleetera okuzimba ebizimba olimba wasomako obusawo ajerekera awo tubuzaaza akalowoozo kafu abaana bagambire ddala nti zino embuto ze mujjajjamu ze zibaletera obuzibu obukenda bwe bamiramira muzima family planning bwe baletera obuzibu mubabire straight olwokano bw'oba wakamala okwegatta mwana nge yakaŋŋamba emergency yali gwe nga emergency kano mbusimayo toyijja kufuna lubuto ate ako kabi nnyo tekamanyi na family okategedde ka emergency kakola quick reaction kabi nnyo yani akakozesa waliwo yakampa katabira gwe katukalita emergency waliwo yakampa nagamba agenda kakuwa bw'oba omaliriza bw'otya okamuwa n'akamirambu ng'omulaba sobola mumuteekako n'eriiso lumu akamire okay aje samero gebanja producer Katabira waali ate nga ne director member abaddewo okusobola okubanga ensonga tuzitambuza muzuri sana saba tuyinza kujja kutulabako nange wasali angambye nti wakusabulamu oyinza obutadda nze ndagawa waliwo yandeeta omuntu yenna akulese akuzaayo oba tondeese tonzizaayo nkyobola Kyagulanyi bagamba abawoza mwanzimba matiriyo nagenda naye ebweru muzimbe eyokubalala kumbe atakumira mpeera sawazajja kabaka wange Lubalusewa TV mazima ku mazima.